Mwana NRM Yoweri Kaguta Museveni olwali lwayingidde olunaku lwa 20 nga wenja Kalulu akanamuza mu ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga era ng'olunaku olwaleero abadde mu bitundu by'Ebukedi gyakubye olukuŋŋaana mu Tororo municipality gyayogeddeko eri abawagizi n'abakulembeze mu kibiina kino n'abatuusako obubaka obuli mu manifesito ya NRM gyezze nagyo mu kalulu ka Mpitewo 2021. Museveni nga tanagenda ku lukuŋŋaana lwe asoose kugulawo katale ka Tororo main market akazimbiddwa mu Tororo municipality akabimeza ensimbi ezisoba mu buwumbi 28. Akano kasuubirwa okuyambako mu kulwanyisa ebbula ly'emirimu mu kitundu kino ko n'okutumbula ebyobusuubuzi n'okusingira ddala mu bafunampola. Oluvannyuma lw'okugulawo akatale kano abakulembeze mu Tororo municipality basiimye gavumenti olw'okubazimbira akatale akasuubirwa okutumbula ekitundu kyabwe wabula ne bawanjagira gavumenti ez'ebitundu okusobola okulaba nga ekola etteeka erinaalungamya ku nzirukanya y'obutale okusobola okumalawo emirerembe egisanikiddwa obutale. Tuli kusanyu nnyo kati tufunye katale. We are putting our things just tubadde tuteekako mu store bweru naye ffenna kati tujja kujja wano ne tutunda ne tukola marketing bulungi. Tuli kusanyu nnyo nti president agenda ku commissioner katale bire ejja ku government kati eyo local government leka ajje neki ne mateeka mateeka y'okuvuga katale. Banira bawanjagidde minisitule wa gavumenti ez'ebitundu okusobola okulaba ng'esuumusa ekitundu kyabwe okukijja ku mutendera gwa municipality okukituusa ku mutendera gw'ekibuga okusobola okutumbula ebyobusuubuzi mu kitundu kino n'okusingira ddala wakati w'amawanga Uganda ne Kenya nga bakozesa omukisa gw'okuba nti ekitundu kyabwe kinaaniganye ensalo ya Uganda ne Kenya. So njagala okukola ne muganda wange ono n'abalonzi twagala okutegeeza abalonzi tujja kukola ne President Museveni n'abantu be balonze tulwane tulabe Tororo efune city status. President Museveni mu kwogera kwe asoose kuyitaayita mu bintu gavumenti ebyesobodde okubeera ng'ekola naye waana olw'emirembe gavumenti ye gyasobola okubeera nga ereeta mu ggwanga ne litebekera ekisobodde okubeera nga kisikiza ne bamusigansimbi okulyettanira ekitwe ekiyambye ennyo okuzimba ebyefuna by'eggwanga. We have created new type of jobs. We used to have jobs of government, maybe some jobs in agriculture, but we now have jobs in factories and in hotels and in telephone companies, new type of jobs, non-government, non-agricultural. And the total number of those jobs is now more than 2 million, while the jobs of the government are only 480,000. Museveni lazemu okugugumbula abantu abalowoleza mu ky'emyaka omuntu okukwata obukulembeze n'ategeeza nti ekikulu si myaka muntu gy'alina wabula busobozi bw'alina okusobola okubeera ng'azimba eggwanga. N'ategeeza nti abavubuka bangi abatunuulirwa nga balimu embava okukwata obukulembeze bwe bayonooneka dda olw'emize egy'enjawulo gye beenyigira mu myaka gyabwe egy'ekivubuka nga n'olwekyo kijja kuba kive okubakwasa ssentebe obukulembeze bw'eggwanga. So it is not age, whether you can be old but confused. Kamuzu Banda was old but confused. Idi Amin was young but confused also. So confusion has no age. So when you hear these people talk, you can see they don't know what they are talking about. Because me, when I look at you, I don't look at how old you are. I don't look at which is your tribe. I don't look at your religion. I look at how do you think. The homosexuals in Europe are young. So are we also going to support homosexuality because some of the homosexuals are young?
olunaku olw'ekya pulezidenti Kaguta Museveni wakuwummuza mu kampeyini ze nga wakuddamu okuzituukiza ku lunaku lw'ebbalaza mu disitulikiti y'e Palisa gy'anaava agende Busia ku nsalo ate ku lunaku olwokusatu akomewo mu Tororo gy'asuubira okusiikanira abavubuka abava mu Bukedde region abatuuseeko etteekateeka gavumenti ezirina gye bali na biki byabaleetedde mu kalulu ka Vamputo 2021 olw'okuba nti balabika nti omuwendo gwabwe gwa kusalawo kinene eri anaatwala ettebe obukulembeze bw'eggwanga. Nze Robert Nestor Kayongo, BBSKATI e Tororo.